Mwebale nnyo bannaffe ate emboozi yaffe ey'ekisiibo leero tutunuulidde engeri omusiibi gy'ateekeddwamu okulondamu by'anaalya n'atafuna buzibu ku mubiri gwe oba mu bulamu bwe. Banji tukola ensoberera obulamu bwaffe mu kusiibulukuka olw'obutamanya olw'omu kituviirako okufuna endwadde ez'enjawulo. Dr. Mpongo Akram omusawo mukugu mu byokulya leero gwe tulese okutubangula ku ndya mu kisiibo. Mu kusiibulukuka omuntu ateekeddwa okubeera ng'anywa amazzi agali woomu okusobozesa ekyenda ky'okuba nga kitta obuwuka buli eri obusiibye munda mu lubuto lwo. So oteekeddwa okuba ng'onywa amazzi agali woomu mu kusiibulukuka. So omuntu yenna yenna mu kusiibuluka weewale okuba ng'onywa amazzi agannyogoga ate weewale okuba ng'onywa amazzi agookye ennyo kuba waliwo obuwuka bwe tuyita prebiotics. Mulimu obuwuka obubeera munda mu kyenda kyaffe obuyambako okubeera nga buperforatinga ebikyafu olwo nno obeere ng'ofuluma bulungi. So omuntu ateekeddwa okuba ng'anywa amazzi agali woomu mu kusiibuluka. N'ekirala omuntu okulya ku bintu ng'entende, okulya ku bintu ng'amenvu birimu sukaali ate birimu fiber gye twandise soluble and insoluble fiber ekuyambako okubeera nga obeera ne digestive system ennungi. Dr. Mpongo agamba nti omusiibi akyayinza okufuna obuzibu singa batatuukiriza ebyo waggulu. Singa omuntu aba tabikozesezza mu kusiibulukuka n'otakozesa bintu ebyo n'onywa amazzi agookye ennyo oba n'onywa amazzi agannyogoga ennyo ojja kusumbwa digestion system yo efune obuzibu lwa nsonga onywa okozesa amazzi agookye ennyo ojja kutta buli obuwuka okusinziira nti ekyenda kyo kisiibye tekikola ki tekiriimu kintu kyonna kyonna. Singa okozesa amazzi agannyogoga ennyo gajja kuba galeeta ekyejjukira ffe tuli warm blooded gajja kuba galeeta ekyenda kyo okubeera nga kyangu yoba kispeedinga up okukula kw'obuwuka obulala obutateekeddwa kubeeramu nga okugeza nga H. pylori n'obuwuka obulalala obukusobola okusumbuwa. H. pylori ereeta ulcers n'obuwuka obulala obuyinza okukuleetera obuzibu. Alabudde ku kulya ka mukuulo mu kusiibulukuka kyagambye nti kyandiviirako endwadde omulina okwesiba ekyenda. Senga aba alidde ebintu biringo mu kusiibuluka abantu bangi nnyo agenda ku mizikiti n'alya omuceere nga mungi n'alya muwogo nga mungi n'alya ebintu bingi n'abipakira munda mu lubuto agase asidi ow'enjawulo agase emmere nga yanjawulo naye n'agirya mu bungi. Senga obirya mu bungi omulundi gumu naddala twayogedde kubeera ng'osibukira ku bintu ebiri light n'ebintu ebibeera nga bizitowa obeere ng'obirya ku ddaaku. So tujja tunulira paati ya ddaaku naye mu kusiibulukuka kuno omuntu ateekeddwa okuba ng'alya ebintu ebiri light lwa nsonga teekamu ebintu ebizitowa munda mu lubuto oba munda mu kyenda. Ekyenda kino kijja kutuuka ekiseera kitandika okubeera nga kigaziwa kitandika okubeera nga kigejja so so okuleetera hernia kisobola okuleetera constipation oba okwesibako olubuto because emmere ogenda ogipayiringa so ofuna kituyita fecal pylation ebikyafu ne bitandika okwepanga ku binnaabyo ne kivaamu okubeera nga tofuluma bulungi ne kikuleetera pressure okulinnya kuba ekyenda kiba kiwanvu nnyo. Buli ebikyafu ebiyitirira obungi munda mu kyenda bireetera binyigiriza obusuwa obubeera emabbali g'ekyenda so pressure y'omusaayi erimu obwo obusuwa n'erinnya omuntu kwe kudevelopinga pressure. Yudaya Namyalo yakusakidde gulina ku Lwabukede TV1. Webale nnyo Yudaya Namyalo n'emboozi eyo katumulemu Katonda nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo.